Nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza oba ng'otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Minisita Balamu lumukeeredde oluvannyuma lwa Council Nalukoola okuvaayo n'alangirira ng'ayagala Minisita Balamu alekulire ku kifo ekyo ky'alimu kuba agamba tekimusaana wadde n'akamu n'ak'eddagala. Kujjukiza nti oli ku UG Update TV mukwano gwange yonna gy'osinza oba ng'otuwuliriza gw'atannatwegata kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako ddala buli nnyo mukwano wange tuweerabirako na mukadde. Mbajjukiza nnyo nti akadde ako ka makulu nnyo katuyambako nnyo okutuleetera notification message obanga obubaka obuyingidde bali mu diaspora abali e Bulaaya baganda bange mbaagala nnyo mwebale kubeezawo mayengo gano mwabajja mu comment section ne mu commentinga mbaagala nnyo mwebale kutangaaza ggwanga ku kituufu ekisaanidde okubanga kikolebwa baganda bange mbaagala nnyo 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 nnyo. Council Erias Nalukoola asinzidde ku BBS yabadde akyaziddwa n'agenda maaso n'okusonga olunwe ng'alumiriza Balamu ensonga ez'enjawulo wabula mu statement ze Council Nalukoola kati memba wa parliament newankubadde tannalayira avuddeyo n'agamba nti nno nze wenneetegereza obulungi ndaba nga minisita oyo Balamu asaanidde alekulire ekifo ekyo ky'alimu. Basaanidde abeere nga bali pressinga minisita omulala ate oyo abeere nga n'ekirala bamudemotinge ku kifo ekyo ky'aliko. Agamba nti nno Balamu tasobola kuba na ndowooza za kitumbaavu na za kyana kito n'asigala nga ye Minister of Children's Affairs. Olw'ensonga nti Ugandan generation omugigi omuto ogwa Uganda gwetaaga gukule n'omuntu omulungi waba tegusobola kubanga gukula nga gwiraanye omuntu ow'omutima omubi ajjudde obukyayi obulimba saako n'ettima n'obutemu. Abaana baffe twagala bakule nga balaba minisita abasemberera nga wa mutima mulungi mutuufu ng'asaanidde okubeera Minister for Children Affairs. Agamba okusinziira ku byaliwo mu by-elections ennaku z'omwezi 14 e Kawempe North okuba abannamawulire saako ne opposition leaders abamu okubakyoboola n'abalala okusibibwa saako n'enkumi okubuzibwawo. Ebikolwa ebyo eby'effujjo eby'ettemu ebyakolebwa ku bannayuganda Minisita Balamu n'avaayo n'addressing eggwanga ng'abitaputa mu ngeri ya njawulo ng'agenda mu maaso n'okulimba saako n'okuwolereza ebitongole ebikuumaddembe byakola ennyo effujjo ku bantu. Agamba tasaanidde kubeera mu baana era asaanidde yeewala ennyo abaana baffe bamwewalire ddala abeere wala nnyo nabo era agamba ekifo kino tekimugwana asaanidde okuba ng'akirekulira. Ye MP waffe Council Nalukoola agenze mu maaso n'okukubamu Balamu ebituli ng'agamba ekifo ekyamuweebwa tekimusaanako yadde n'ak'eddagala. Toyinza kubeerawo nga bannayuganda bano babonaabona abaana bootwala nga ggwe minisita omulamba babonaabona bakubibwa abamu battibwa babuzibwawo abalala basibibwa niye ggwe n'ovaayo n'oyogera obulimba obwenkaniddeawo ekikulaga nti talina mutima gulumirirwa mwoyo gwa ggwanga na mugigi omuto ogw'eggwanga. Bino bye bimu ku bigambo Council Nalukoola byabadde ng'ategeeza eri Minisita Balamu nti yandibadde alekulira mu bulungi ekifo kino n'akiwaayo n'akiwa abakisaanidde okuba nga bakiddukanya okusinga okutyoboola minisita eyo mu ngeri etesaanidde. Olowooza ki ku nsonga ya Council Nalukoola ku nsonga ya Balamu okuba nga adimotingibwa n'okulekulira ekifo ekyo gwe mukwano gwange ampuliriza? Nkyakujjukiza nti oli ku UG Update TV kosinza oba ng'otuwuliriza naawe atannatwegatako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Yes, oli ku UG Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko.
ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno. Mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo nnamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe omukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe omukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mwabatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.